nga mumukula ne Nashi I mean nga mumusinkane Nashi gulo nali mayinti no muli ba Luganda anyway kyekigenda maaso mu family eyo kati nze nfumba waabwe tuwasa babiri nakulabya lulimu nnyo asiri wandabyeko mu kamera ngeno bbali anti mu bbali lulimu nnyo mu bbali ono ayogera kino mpulireko mu Nashi gulo yetonze oli taata w'abaana be Shigula yalimba nga nze olina kulemezaamu ki siya kati awo kati kambuuze aba afuniramu walemezaamu yali afuniramu wawe yabitandika ani yatandika Nashigulo yatandika mboze no tewagira babulungi nalabyewo n'abamu abagamba abakazi abamu nga bagamba era mbu Nashigulo bigere byamutunda ekyamuzaza mu bbajo gwe ekyakulesawo taata w'abaana bo gwe kyogamba obwasi ngo mother wali obwaga okambwadde bukambwazi nedde ekyamulesaawo nekyalesawo n'oli gwoyogerako yani aba bakazi ba social media bale bantu ina specifically gwoyogerako anedda abakazi ba social media ate dala TikTok ngo balaba bagamba bana ebigere bitunda nkati ngozaala mu bbajo kyokanga naye mbaawe naye yamulekawo ate naye n'abaana bonno bbajo yete omwana akyaweerera naye nga ye bamusuulira bana naye nga ali ku Nashigulo bannanga ebigere bitunda nawe nga ebyakutunda n'ogenda wasingo omusajja n'akusuulira abaana nono we byamutunda nebimusuula ewa bbajo muleke namwe ate kukisussa Nashigulo nga yazikiza mangu omuliro tayagala bire byakuleekaana akululi nga yakigaziya nnyo tayina we yakigaziya nalangira omusajja nti teyakamulwa nakomolwa yali amugamba yabagambye yetonze yali alimba gwe waliyo gwe wabikulako manye ebitufu oba omala gasala mugamba nti bajja alina enkofiira yagambye yali alimba ate kati nze munnanga atagibikulangako naye kati bajja omusajja omukulu lwaki oba okyalina enkofiira tagiina kyala yagaye tagiina segeza alina ebimere ebiwongawo talina bimere kubanga Nashigulo omulala atasobola kulya bimere ebyo ate teyabirya sente yagambye yali aliyemba ate mwagala sente eri yaliraavu nembeera nga byali bya sente nakati nga mukyeyomba omanyi okuyomba kwe bayomba kwabaagalana anti bazaala omwana kati omanyi okuyomba kwe bayomba kwabaagalana nsobola okuzaalamu omwana nesitayagadde nakusala mu maaso nga nenamba yo sigiina abo bantu betandika bajjo betandika Nashigulo tanabagenda Dubai ngali kuno yorede yaliyo nga azzeeko kuno beyagalira ku kitimba simanyi byowandibuuziza naye ngo bibuuza nsi andi gobeera nnyo ne Nashigulo naŋŋamba engeri gye bamukwanamu n'eriiso mukazi mulungi lingala nawolovu nti yatunda ekizigo kino kye bamulangira Jozi naye bali bamulangira bifu kubanga era akitunda era like alabika bulungi akifaana n'ekizigo kye yes olwo omuwala gwenda ba wano yakola ne Wakaliga yoyo yennyini Wakaliga Nashigulo ku nguuvu yes nkumanyi Nashigulo bambi yakolera mugere mu supporting watundira ekizigo kye yali akirinyisa nyonyi na Dubai akyaliyo aliyo akola kati wano yajja kulaba ku mwami oba mwami ki bajja omukasasa yajja ku butaka mama eno Uganda ya bajjo also jinala byanyumya n'agamba mbu simanyi bajjo mbu yali yakamala ozaala emyezi 3 nga ntanaba na kala bajjo n'ayanjula bajjo n'ayanjula nti nange ebimu naye nabirabidde mu kamera nga tokyaliwo sibimanyi nnyo by the way Nashigulo tamala googera byamabi alinga vice president tamala googera naye mbu bajjo n'amugamba mukwano nsonyiwa nebye mbadde mpisaawo manyi ngenda kwesimbawo baagala nga nina omukazi nebuuza lwaki toteekayo nze Nashigulo tonzaddeemu baagala nga nina omukazi ate nze siri mukazi eno abaala nabo bakyusa timing oli omuntu agambira ngenda kwesimbawo naye banetaaga nina omukazi ate nga nze ndi mukazi wo ate nga wayanjuddemu mulala bwera n'ekiro ekyo yajja bwera n'ekiro ekyo ng'avudde ku mukolo gwe kajja yajja twasula ffenna ne ŋŋamba baddaake gundi oyo mukyala musiraamu obadde okimanyi Nashigulo mukyala musiraamu era kati ebyo si byamaanyi nnyo nti bannanga ayanjudde era sebo omukwano nti omutima tebagugabanya era kiba kikuluma kiruma naye tekiruma nnyo gwe twave ewagundi kiba kikuluma era nava wani bwe buzibu jijako akazindaloko ngende mbaako kira kyembadde njagala kwogeza kati njagala nkakasi
Bajjo ate Bajjo mukwano nawe uliza nawo noyomba ki gwe ne Nashigulo muli muti social media ne wekuwaga era waliwo akasira kemutulanga mulina mwana wammwe bamiitinga ku nsonga y'omwana so Bajjo akyakiika ku nsonga y'omwana ku lw'omwana Bajjo aweerera omwana ate omwana ali mu ssomero ly'ebbeeyi tanasonolo wangi nkutidde maama asinga bangi abatayaya asinga mwena sajja ebitayaya Bajjo asobola kwata milioni 12 n'aziteka mu international wayi lwaki nedda aweerera Bajjo aweerera alina bemanyi abakaaba balina abaana be ngaani nina bemanyi abo bamwesibako bali abaana emitwe giraba njagala nkukakasa ku international school gyegambye tekuliko omwana wa Nashigulo yekka oba national yeteekamu nanti ndikugamba tekuliko mwana wa Nashigulo yekka wa Bajjo kyentegera yes kuliko abaana ba Bajjo bonna nga te Bajjo yabasasulira fees togamba bonna gamba abamu bonna abaana ba Bajjo bonna bamanyi bonna Bajjo ngaina just aba bataliiwo kyegezo tannabategeera ku mutima nti Bajjo nga musajja muzadde Bajjo musajja muzadde obadde ogamba ki anti goyinzo gambo bonna bali ku international eyo naye nga tomanyi balala bota baluwa abo besitamanyi era ne Bajjo tabamanyi abalongoje mpulira Bajjo salon abalongoje bali eyo nalaba full figure ng'ayambalira Nashigulo ng'ayomba nti Bajjo tasa muzaala mu biki anti Fulungu naye yali ayagala Bajjo nabiwulira ate kati no yabadde ayogereyo ogundi n'agamba kati nno nze yali stanti ne tubalimba tubazanyira ku bongo naye otandika otyo zaala mu Bajjo ne ngamba mama ate kali eri ye yatandika atyo kazaalamu akaliwa kamperezako ne message leero kasajja kati munange buli omu abere waali namwe muyina ebizi buli mwasi dikire waali bote babireeta mawuli alebo manya ndi olina nawe ebikambwe tojja nnyo namwe muli bubi naye banange nalaba nga abantu babuukira Nashigulo era banange atandise Nashigulo nga si mukazi mubi mukazi mulungi mukazi mweru munange bamubuukiraawo kazi alina akazigo ng'ekimuvumbya nno lwaki muno yazaala mu Bajjo lwaki Bajjo aliko obulemu kyenjagala obuuza abo basinga mu maata baakuno kabanvume Bajjo ate Bajjo alina buzibu ki tebafaayo nange ndi Bajjo ndaba musajja mukulu sajja nnaku zino okusoma kati asoma ali ku university ali ku mubuzi ali ku mubuzi nedda just oba bamulaba mbu oba ayogera nnyo ni Bajjo ebigere byatunda nasho kale Bajjo tadeservinga kufuna mu gundi kali noli ayogera nnyo naye ng'asasula fees wali aboogera nga tebasasula abasirise nga gwa kafiiramu gwa anenya Nashigulo so buli omu abeere mu buzibu buli omu agumire waali kati Nashigulo yatudde ng'omukyala neyebuulirira oba ayagalayo omwana owokubiri nakyo ekiba kisoboka ali omwana tebamuzaala ajja kuba surprised mwe abatokomoka omugambo nga Nashigulo ali lubuto lwa Bajjo nange nabanga Nashigulo ayagala omwana owokubiri ye Bajjo tamwagala bonna baagala gono kyekibayombya kyekibayombya omwana akuza batabeera wamu awo bajjajjawo awe Wakaliga otera omulaba owaye nze nkolera Wakaliga oyagala naye ate waba kyaliwa oyagala mbyogere lwaki tewakyazizzayi amukubidde n'agamba nedda yakoowa yagambye nedda nemugamba abaana nga otaddeko amaanyi nga bakutaddeko ekinyiga olwo natandisa omunyonyola yava atya Dubai simanyi najja kuno nakola bitya bamubba era nga we yabagambye ate akasente keyawa Bajjo milioni 12 sibimanyi maama Nashigulo ate byali bitya yabyogeddeko yali shoga mami wa Bajjo mu kusooka gwoba omulaba ng'omwetegereza bulungi asobola kuba gundi sugar mami anti yalina akasente gwoba omulaba asobola kukateekamu omusajja atitomumanyi olaba mulabe anti Bajjo kayogera bulungi ng'ayogera atya namuteekamu milioni 12 asobola okwogera nesebo n'akumatiza noga waaye edda mukwano milioni 12 bwezirimu bazoogerako oba nga yamuwola byanjawulo alabika yamuwa buwi ayinza okuba yamuwola naye Bajjo n'agaana okuzza olutalo lwava ku kiri olwasooka saalumanya nze tontonkuba Nashigulo w'eriiso omweru yakwata milioni 12 n'aziwa Bajjo Bajjo teyazizza yali amuwoze
Olonga bade sirumanyi. Bajjo yenga amanyi nti olw'okuba ajja n'afunye omugongo mbu kiwedde. Kumbe N'agenda ne ssente z'omukazi. N'agenda ne ssente z'omukazi. Kati ate era omukazi ndowooza n'ayagala nnyo n'ateekawo n'afuna n'olubuto bajjo n'agamba ye kati atuuse family. Bannayuganda mulina omugambo are you sure? Ashigulo wanajja n'abitutuuzaamu ononnyonnyola. Nja kumunnyonnyola. Omugambe ki? Nja munnyonnyola we kinaagaana n'ateekawo embeera nange. Kyogamba nti nno yamuwola. Milioni 10. Era wabantu n'ashigulo nga mukwano gwo ng'ekyo teyakikugamba si mukwano gwo. Kati mbwe ekyo kyamaanyi nnyo. Ebyama. Kiriwawo ekyama. Milioni 12. Kisinga ekyo. Sajja nga azikubyeko. Ogambye yamuwola. Ate nga si mufumbo. Anti yali amuwoze n'atazizza. Nga si mufumbo. Nga si mufumbo ewuwe. Beewasa. Gw'omanyi kyoba beewasa. Olubuto lwa balufunira. Kolera ku bantu. Era nkolera ku bantu. Babuulire. Oba ye beewasa, oba tebeewasa oli taata wa mwana wooli. Tekigenda vaawo. Newe banajja ku social media ne bayomba naffe ne tugutokomoka. Tekigenda vaawo era bajja kudda ebbali. Taata w'omwana. Kino na kino kiri bwe kiti. Omusajja gwendabye era akatambi nakendabye Mickey Wine abadde ayogera ku mukyala we. Abadde ayogera ku baana be n'agamba abadde akisona nambwayo. Agamba nti mukyala wange tetukyali ffenna. Naye abaana bange baana be. Baba yagadde obalabako tizoke. Era babeera ku ssomero naye holidays bwe zituuka bagendayo. Kubanga mukazi yeezala abaana be. Baana be baluma ye nga abazaala. Kati olaba abantu bakulembeza kanene akatambi. Nashigulo ke yagamba. Ke yayogera mu mwana nti ayina akatambi era bwe yayogera n'agamba n'omwana bajwantama n'omwana simwagala. Bajja bazanyira ku mutwe babawunze mpaka kulya buli budde tubeera na mwana wooli. Nashigulo engeri gyayagalamu omwana we. Omwana abajjo. Kati okakana kaayina. Oba naye yali stand. Yali stand. Byali byaddala. Oyogadde ku stand ya full figure. Kati full figure ngakola stand ne bajjo batya. Mbu baakola yali stand tomanyi we byakyankira muno full figure ayagala bajjo. Tobijjukire bye bintu. Mbijjuka ne byaliko ebyemabiga. Alaka full figure yali yesiba ku bajjo. Dala newe bogambe stand nga temachi. Nene katika mvuva ngate matching. Vangato bashi. Kareba jali afasa musiyazi. Nina chenjagala tenzo okwogera kirala mwana. Mwana ki? Nga bazadde. Ayinza otya aba yatesite. Aba mubi. Afulupiga ne bajjo. Simutegeera waba afaanana. Naye saba ayinza okubaawo ng'atukula ku saidi yaani. Bajjo alina omutwe munene guminga gwa Kayima. Ndeka oli bba wa mukwano gwa. Ani Kayima? Bajjo. Ate okwata. Ate ono munneewe. Ono Fulungu. Ebya Fulungu tebitegeerekeka naye enkula ye eri awo tetegeerekeka. Kasita balina kasente omanyi mwana nga mubi nga waliwo kasente. Taba nga mwana nga mubi nga tewali sente. Nene Fulungu si mubi. Fulungu jasi ye yekola ebyekisirusiru. Mubi. Nze nawanga atali mubi mukazi alina n'akazigo. Akazigera ke kayina kalungi. Nze naba lwakuba yekola ebintu. Kyekirala fulufiga kyayina ekirungi. Ng'ogyeko akazigo. Yagamba awomu. Wamulyako. Ye yagamba nze. Kati buli omuntu atuweeko tuloze. Awo tumutenda obulungi. Awani. Mwenna. Ze saagala. Wakuwa omugaana. Sisobola. Oze ngampeerako sente. Sente ate nga ziwerako. Ate kati gwe naawe takulya. Kubajjukira mbali. Fulufiga talina gya kutwala. Wakati mbali n'okumala ate ngene yambulula. Fulufiga omanyi lwaki talina gya kutwala. Saizi zaali asimmwe. Saizi zo zimanyi. Ziba zitya. Babuntu small. Ndeka munnange. Butono nga musiramu. Nakuzuno mukambwe. Babutono nga musiramu yajja. Kakadono wekati. Kanga kamufana. Naye n'abanene abalya daawe. Nje tutaba mpozi. Sha. Nakuba. Story ya akuba alina story ya jimpa yafa. Sobola kulumiriza mufuate kati. Story ki? Yampa story ya. Mbuno ki? Naye kazi muiri bya nembeera gyayita museba omanyi atundako buwala gyawe Makindi. Nina story ya. Nange. Atundako buwala gino obuleega. Byonna mbimanyi. Yo yennyini gy'olina. Naye munnange ebyo si bibi nti munnaye kubeera kuyiriba. Naye abazadde be gye bali. Beyatta nti baafa.
bali waloya abalina awesirikire byonna mmanyi naye munnaye kale wanti bazadde be ba Luganda nabiwulirako mbu bazadde be ba Luganda asiba nja kujjayo ndeka onooteka ku social media njateeka ku social media naye okukyala sijja leeta matoke nja leeta KFC asiba nabiwulirako ndu bazadde be gye bali ekiboga eyo naye ba Luganda ati no mama ne taata oba beddira just kimu ba Luganda kiki baali baseegunya okutuuka ku eryessa okola ki embere kusukako era kembere yabasukako nga tebasobola agenda bali ne bagira nga control ntono oba ebyedda balinga basula wamu nira akubabuze bwa follow akubabuze bwa follow kiyakola zwa follow figa kiyakola yagano proving abantu okubalaga amazima ne bajja mazima ki ntino si bituufu ntino ebiche bitali bituufu omujjonkera ebiche bitali bituufu za follow figa kyali ebiche bitali bituufu anti ebyo waba abyegana jukira yasooka kutta bazadde be nti tebaliyo ne mukizola nti gye bali netukizola nti gye bali kati awukawe wali torobolo ba Luganda kubanga singa yabalega nti bazadde bange banayo oba mubi atya oba yono kati already yabagamba si ba Luganda kati n'omujjonkera kati ayagala nnyonnyola empaka kuwulira ddi ate nze kayogera nti no ba Luganda bangi boogera ne Zubeda juzi yali ayogera toyitira mu Zubeda buli omwayi n'omukisa gwe bajja kutwala wekka baaba tontwala ate naku zino mukambwe ate tuli mu kalulu naye abaayina abaana nga bameka naye abaana ayina mwana gwe abaana si bangi talina baana bangi nanga basatu nanga basatu kubanga waliwo wali we yalaika wanga wali ng'agenda otunda walaji yali bibiri kusomaawo balinga basatu then nono gwe yakazaala naye bambi ate nze kyemwagalako mwana we talabika ku social media ekyo kyakikola bulungi okimanyi kyekyo kanze kyemuweerako neŋŋamba naye kati kyembooza kyekiri jukira omwana yamutuuma Museveni kati olwo taata w'omwana bw'aba ebya Museveni tabiriemu nanti mama yasinga sente ate mama ye mukulu ate jukira tugamba nti taata w'omwana we she's a doctor yamuzaala mukazi munne naye wadde waliwo watuvugira supiidi supiidi nagyetikaga yiye naye ebyabajjo kati byali bituufu wadde nti yadde sitanti munange byabajjo ne sitanti nayo kiki kyetuliko wano mizimu zigize byawano mugende byokola eka bintu bya mugagga wa wano gwe naye enze yo sigikiriza nti no yali sitanti tesobola eruwa yonna eyabajjo ne gundi mama mbu yali sitanti kali bali batunda ki bali bagala kubeera ku social media muyobera obeera ng'ozikidde n'oyagala otutumuke sitanti wabaawo kyemugoba kyemutambuza katosa ng'ambu yali sitanti nga tewaliwo nsonga nambula okufuja mwali waliwo ebaatijjira awo bannange naye nga beevuma naye nga kwebali ate nno kati sinnategeera ono Black Sugar ate lwakyavuma Nashiguro sokombule yamulumbye atya Nashiguro yamuwaddeddeko example nga onoweerako example nti singa Sugar alinga ekizigo nagamba singa yalinga ali mu kizigo singa tebakyalina basajja bonna anti Black Sugar ayagala bajjo tokimanyi nze male sikimanyi naawe nawe gira lumpe bulungi ndi ati lwenoonya wano ate olunoonya olumanyi kyekibikudaana nti twetaganya okuba n'obujulizi twetaganya okuba n'obujulizi ayagala gundi Black Sugar bali kati oba babitandikanga ebyokusaaga ne baba ne babifuula bya ddala Black Sugar baaliko lumu ku interview ne Kasuku bajjo najja bajjo bwajja Kasuku namugamba nkuwa omusajja namugamba nkuwadde bajjo Black Sugar n'agamba ne profile picture yange kangikyuse atekeko mukyala bajjo mpulira nteeko mukyala bajjo kati okuva olwo ne bafuuka kati asomera ne bafuuka bamukwano oba ne beeyagala kati bw'aba yalumbye gundi teyamulumbye mu bubi Nashiguro teyakyogedde mu bubi naye omwana yazizza obusungu kati bw'aba yalumbye bajjo ayimini bw'aba yalumbye bw'aba kaaka toloza kali nakaseke
tuva mu interview wano agambye nti ye Budodo mukadda onazaalayo omwana omu ng'akutuka yenna ate nze nzaala akati bajjo takyayagala baana ayagala mukazi wakuba naye yegwe lwakikwakyogerako omutwe nakyo kisiru kyo kitegeera ate nekinagira nga kimpuira naye golooza omuwala oyo tusobola okweyagala ebyaddala wati wagenda kati genda nakukyusa gundi wano ku tiktok sugar wabbali teekayo kati ndowooza gye biva otegeddeyo kati ye naye omumanyi kati ne basharinga n'ennamba beewaako kirabika kati ebyo biki wamma yino nkirabye namwe enamba so kati osobola otegeera gye luva kati ate obusungu abujjanga oli yamuta ate aba yamuta nga balinamu omwana naawe awantu ali omwana tebataawo mangu ono yagamba wakwata ku musajja amubba alemevuma munne gw'okuutega obba ani kati ono kiyinza okuba nga essaawa zino kati yaaliwo ono sugar black sugar osobola kubanga yaaliwo n'ayomba andi bano abasajja babakyankalanya aba ali kwono ali ne kwono kati wanashigula leka akyaddayo ate newa sugar newalala nekino kidodo jeri agala dodo yamumabumi kino omukyalo nomukulu abakyala abakulu ababiri bategedde ogambye omukyalo ogambye omukyalo omukulu kati muto babyagala nedda naye era kati nze nogamba ano oli mukyala ananyiiga ndi muto mukulu mwebaba mukyala fe mama yatugamba n'ozaalira omwana ku myaka 10 obuwala oba obuvuddemu oba ofuse mukyala kiri nti ozadde mbadde manyi nti ono omulala gwabira naye ye mukulu bina bebi nze gwebanga omukulu manyi gyonvugira gweoyagala mpita omuwala edodo nga ndabanga omuwala weekoleze muliko tosalaba muntu tubadde waneno ngambye oli gundi ayingira 35 muntu wange kyogamba dodo ayinza bali wano awo wano awo kale mwana tusimuteeka obadde omuteeka mwameka 25 kale ekinene nnyo wano bannange wano ndabanga ekijimujimu bazi kati nga tugenze kweri engombe egamba bale naye omuvuka ku tiktok nga gamba nina emyaka 28 sibuuka onewe wayitawo emyaka wendibeera paka kati baza we tuli ate ono gwabira naye bina waze kugabira myaka wana ayingidde ataano ate agwa namuko ayinza banga agwamu nga wano naye wadda bina bibi wadda mujjukira wadda ne lwaki abantu abo tebawumulako ku social media bakola it's okay sense mwina akubuzibwa abeerewo ayinza bakye kimukuuma nga ali flexible nga kyali fresh naye nyambala yegaana alo wakola bu interview ebisambi ne biyikayika eno aswazaani azaala gwe yata aswazaani wamakola byoyagala kola bikuweesa mirembe naye ebiseera ebisinga woyingira wano wewe ku kitiibwa kale noba tolingidde wano naye abaana bo kasa bayingira wano bagamba bambitaze nongezeza bw'obanga olina abaana ne bayingira wano ati kati ye talina yayingira awo talina babaganda be tuve ku bantu b'abandi gwobirese nogamba nti bajjo naye bajjo yali ayagala bina ate ogambye oli yali ayagala ani mama ne waba mwenzi kati ate mugenda yali ayagala dodo kati nadda kati kabafukamu mukwano nadda kuono kwe kuvuma Nashi kati Nashi tamuddiza asirike ne Nashi gulo ndaba olutalo ye ne Black Sugar terusola kuwangaala lwaki balwanyisa ki bogere biki kati Black Sugar avume ki Nashi yamuvume tawamuulidde kiki ekisolo we sabalete ku kafaananyi mukazi atayerusano mu Kampala agamba gwe nenkukwatira ku bawo tosigaza agenda muwache amanyi bajja abakazi byakalaba ne kati Nashi lero kati kankolere ko nga tuze mazima
Black Sugar okujjako okuleekaana n'okuyomba talina kyasinga Nashigulu. Ati Black Sugar yali abeerawo ku gundi baba n'abamulonda. Be bamulonda ne bamuwa omulimu awo kuki? Ku Radio 4. Awo nyini we wali aka factory mwe yali akola ne bamulonda. Yali akola mu factory. Waliwo ka factory awo. Ng'akola migaati. Ka factory kali akola papula. Ne bamulonda ku Radio 4 ne kali awo niya by Radio 4. Yes. Ne bamuyingiza awo. Ng'ovudde mu kuyomba. Ng'ovudde mu ntina amanyi okuvuma. Ng'ovudde mu kati yefulo wa kabi. Kati mu byaddala. Nga tuze mu byaddala. Comparing kino na kino. Tayina kyasinga Nashigulu n'aka. Kabye bya sente kabye bikalu. Kimaze nze nkubuulira mazima. Ayinza obanga tayina kyamusinga okujjako okulekanira ku social media. Emyala. Mpozi ekyo. Nakugira nti gundi ompa mmeka tugende. Kyogamba Nashigulu atasobola. Nashigulu atasobola. Kubanga ayinako asobola okugamba leero sijjagenda ninamu yayinza kakadde kange. Nashigulu avuga muno kaki? Avuga muno. Okole kyagala mulondoola. Kasita yeevuga. Gwe kirwa nti yeevuga okimanyi. Wagadde ndaba? Ndabanga Black Sugar. Black Sugar avuga Nashigulu avuga ali ya kawondo. Avuga kawondo. Black Sugar nawe tekako eyo yakwogerera sigimanyi. Naye ng'alabika okubanga aleke kuvuma munne teyakirese mu bubi. Ekyo olutalo lwabo teyakirese mu bubi yazze nga annyonnyola. Era yagambye sagala leeta ntalo naye kale kamugerezeeko. Ono n'abunkuula. Bambi. Nti gwe mulimu gwe kuleekaana. Anti kati kiyinza okuba oba baafuuka baateekawo ka association k'okuleekaana ne bba waabwe. Kuba ne Bajjo naye mumanyi muleekaanyi. Kati so. Naye bangambye waliwo akasente akaze. Kalibiddawa. Naye ngenda kukuwana Nashigulu. Tajja kukkiriza. Mungambireko. Size ezo tazirya. Alya size ki? Yali emu ya Bajjo yokka. Ate nze ndi musazi ya Bajjo? Bajjo munene nze ni munene, Bajjo n'omuntu omunene nze n'omuntu omunene. Ujja mugamba. Ama national atusobaka wange tuogeremu. Kubanga omanyi lwaki nina kyembaze. Okusirika kwa Nashigulu obutaddamu kulumba Bajjo tekuli kwokka. Ate kwa ate kwa kubanga nakyagenda okusika. Kati kyagenda okusika kyenjagala tunange ensiko. Kyagenda ekyomwetonzeza baze ku mwana ate kati gwe badde kyokka kuza ku mwana. Gwe kyekirala kyo baddolooza nalabye ku social media abakomenti nga mubuguutana mbwera fees za international Nashigulu zimutuddemu Bajjaganyo sasula kwe kujja okwetonda bambi nedda. Bajjo bamuwadde sente za NRM. Bulijjo aziina na ezakalulu. Bulijjo taziina. Ezakalulu. Bulijjo taba na sente. Abaana zo naye zino mpitirivu. Ekyo tekyetonza Nash. Oli alina sente ze naawe. Naye Nash ngenda kujjako twogeremu so very soon. Zakenderamu of course nga onoga nti sente banziba ne zikkamu. Era tali bubi. Tali bubi. Tali bubi ku level yetonda. Asobola okutondera bulungi akaana akamu. Omuntu abeera talina mulimu maama n'alabirira. Kaburenti ani abugwamu Bajjo. Yani. Burenti webizimbe na bichi. Yeta asasula. Takola. Oli ta depending la musajja abeeranga by the way. Wamma banaffe tubalamusizzaako tubagamba ntino tuyina ab'emmere lwaki nanga bakamera. Tuyina naamu wali namubiru wa fomu bwati wangamba lwe tuddamu tulontwalayo. Tantwalangayo atukoledde ebinjawulo. Emmere tasiigako nsiige. Akuwa kye bayita emmere. Atuwa ebifi. Ebifi biba biri bityawo. Ebifi kyeka akaswani kana akeeru kaba kabimbye bwe kati joli muba mugenda jiri akobana. Ngende yawe wandege ya Katale. Wandege ya Katale agama kuba agakutwala ogwa ku Dream then ne ku Equity Bank obanga ayambuka boti odeli amakerere ne Equity Bank nga wakajigira boti era kazimbo jaba okalaba then ne wano ku bitala bi wandege ya Steel ngolinga akutte kire kidde kavule oluva kwa ndika. Sinjukide naye kyose kya kamera tujjage yedda. Kale awe sangibwa Dream Restaurant wezangibwa abayina abaana abasobola abakola bulungi abalabidde abakasoma bemmere abwe empoomu ate nga nnungi ate nga nnyingi. Akalangu lwaki tookalweko nga mukyalawo? Namubiru kati munene mukwano gwange ate bosi wange. Wulira mwayigaawo. Namubiru mukyala avunaanyizibwa Sola Muzza olya bafala. Sola Muzza Moyo for photo mukyala avunaanyizibwa mukyala mwe respect ampa akasente ate akasente akampa nkoze. Abavunaanyizibwa mubalabira wa? Mukyala mukozi. Omukozi ekitali ya mmere nakyo kikozi. Ayina omwami n'abaana. So omwami we
gwayagala obulungi ennyo n'abaana be just gwe omumalirako birowoozo n'omumuzaamu n'akyusa wama mukyala Namubiru mulamu wange bwati tujja kulya mmere mukyala Namubiru bosi wange tukola kaŋŋamenti ankozesa bukozesa mubinimu gye nze emirimu gye gyonna wagikwasaganya emirimu gye wagikwasaganya ono Ana ali mu bigambo bye ama mukyala Namubiru nkutumiddeko nnyo nange nkutumiddeko mukyala Namubiru era beera bulungi n'abantu bakusoka olaba abagundi oganiki ababiva oganiki bano basangibwa Wandegeya Mengo ababiva oganiki basangibwa Mengo Dr. Senjobe yangambye nti bano abalina ebirodde simanyi ekifuba kikuluma simanyi oyina tensilitis simanyi oyina tensors oyina amambuluga olwala wainako typhoid simanyi wainako akafuba ne kawona ne wasigalawo oyina obulumi mu kifo olinga yasitula kino kikutuulamu ebyo nabajja kubanga babikujjanjaba omukyala bw'ogenda mu nsonga tovaayo olumizibwa ebyensuso ofuna okulumizibwa okw'amaanyi toyagala nakuzigendamu ozimirira n'amakerendo oleme kugendamu ajja kujjanjaba omukyala wakozesako family planning olubuto ne kati zaabula family wagivaako naye embuto zo nga zo zaagala oba gaasirira gakulinga gasuzwa ne makula ajja kubanga akola ki azaala oli gwalanga omwana w'omukulu gwe wamumuzaala yakoma kwoyo amagi ne bagasiriza teyaddamu mama tulina abakamera aba earth engineers abadumbe tunaba abayimini ababiva tunaba mali bakusasudde mpe ku state ogenda basulako obusuzi basangibwa Mengo opposite Masengere Dr. Aberawo kuva ku macha paka kaongezi kuva ku mane paka ku mande ne mutundu egwange ebinjawulo nanaje bakola ki je bali so obanga olina okusomozebwa kw'enjawulo ojja kubanga ojja Dr. Senjobe akujjanjabe bulungi nnyo ajja kubanga akozesa butonde buno bwaffe simanyi nalusulwa nemerako nabo yangambye akalina ne bana abasajja batatandika nga motoka tetandika owa pikipiki bagisamba emirundi nga 10 okutandika ebyo ebintu babyogera gye bali bambi basajja battu baba bakozesa kibiweke gye bali bannanga nti nawe olanze nnyo olanga abakamera abamu baba abaloga abamu abayazaalibwa nga tasaza ngate wali nawe gwazaalibwa nga tasaza olabanga kati wakwatto olina abaana balenzi nnyo bangi naye obwana obulenzi okalaba nkasaza anyway ate banafe aba earth engineers bo basangibwa Wandegeya kati bo bano bagenda kutuusako ebintu bino ebya tekinologiya balese akantu sinabakakwata linnya lyako naye nga kayambako abantu bano bamuzibe abantu obulemu nga tolaba gy'ogenda kakuyambako communicating n'abantu abakulinaanye towulira balina obuntu obumu baleese obuyamba abantu ab'ekikula ekyabaliko obulemu so bannaffe abo ate nga ne kamera gye ziri zika tracker gye ziri beam protectors gye ziri okuyambako okuwa security awakaawo company yo factory yo office yo gy'owangaalira gy'okolera kukuba erikyameewo n'ebiringa ebyo bannaffe bakwere ku namba y'essimu eyo ojja kuba oyogera n'engineer Ntege ate bakoleko bulungi nnyo amasannyalaze bagakola bagawayalinga bagatereeza bagakola buli kimu kamera baziconnectinga ku system ye ya simu ey'essaawa ey'essimu y'omukyala essimu eyiyo byonna babikola byonna babiteekateeka bulungi nnyo bannaffe abo aba earth engineers so bakubire ku namba y'essimu eyo ofune services zaabwe mubeere bulungi mweraba mweraba olugambo